mubadde mutandise okuba engalo nzire. Actually waliwo omuntu akulekamu akantu, omusajja yali akuleseemu akantu. Abakyala abali wano omusajja n'akulekamu akantu n'ogamba bannange Michael naye ba Michael tebalekaamu buntu seeba ng'otambula ku street banno bakulaba ogenda oserera seeba nga waliwo akantu omusajja ke yakulekamu bannange abasajja waliwo omukazi yali akuleseemu akantu n'okawulira nga akantu kakusiiwa mu bifo ebitasaana kubeera mu kusiibwa baali bakuleseemu akantu gamba akuliranye baali bakuleseemu akantu kyuka omugambe baali bakuleseemu akantu naye nkubakamu akafaananyi ndaba ogusajja gukyukidde gugamba musajja waago baali bakuleseemu akantu kantu kikoyagala musajja mundo bakamulekemu bannange mwebale kujja. Actually Striker wali Striker nsaba mu mugambe the problems she's having fenna to be facing. Actually teri kintu kinyiza ebiseera ebimu munnange abamu muli ba landlords, you know, ba landladies. It's not easy. Sente zino tulwana. Olumu mtulaba kola ku TV nejibutikira yonna Striker baziba bwabera ku TV olabira ddala ng'agimazeeyo. Ogula inchi yo 60 ng'omanyi ogyesiga bulungi ojja mulaba full swing era n'omulabako bitundu. But sente bwetu weebonyabonya at one point abantu betaaga okulaba ng'omazeeyo akantu naye munange sente zibula. Naffe abatukozesa olumu tebasasula. Kitegeera. So Striker ebizibu ebimuliko muli omu akimanye temukikuliriza nnyo buli omu akimanye bimutuukako. Today is her. Today is she. Today is her. What is the past participle in that? Okay, one of the words will appear in the sentence I'm talking about. So mumugambe, it is not her. She's not alone. Osfundako ne balandlords be Kampala. Ekasese River Nyamwamba yabatutte bonna. River Nyamwamba ye landlord atayagala kumanya. Ate gajja kiro. Because I was in Kasese actually last weekend. Nali Kasese actually nalinya basi bagita poko. Tuba tulina we tutuka we mubende ngendo okulira oluyimba oluli ku gundi mu video omusajja yataddemu munzijeko poko abane nengamba yi ate tuli mu poko ate tumujjemu. But ntuke Kasese, people have stories in Kasese about Nyamwamba. People have issues. Abantu abamu simanyi lusese olunimi lwe Kasese sirutegeera olukonjo ate kati nze nduyite njasibe Kasese bobeere Buganda oyogera luki ate bobeere Busese babuuza abantu wano when there is a problem. For example, the floods are all over Kampala. Babuuza abantu what happened olowooza ki ekivuddeko amataba abantu ne muwa ebirowoozo byammwe. I think it's the global warming which is causing a lot of problems. Oyo n'avaawo abo be basoma bamakerere bakyambuko okitegeera bakola financial management and lottery education. Kakati then wabayo n'abalala abeeyo wansi mu Katanga bo amataba bamanye ekintu eki gavumenti eno gavumenti okulemera buyinza kyekireese amataba amangi ne Nyamwamba ab'e Kasese balina endowooza zaabwe. Era bababuuziza what's causing Nyamwamba to Nankan to somera masomera amalungi kimpisa bubi. What is causing the overspilling? Is it overspilling? Yeah, I started mukawulira kati omukazi agambye oh my god alujjeyo. Now bababuuziza what is causing the floods. Balowooza kikirwaki Nyamwamba enyiize era ne batandika mulwe waabwe sijja kwogera lwe waabwe sirutegeera bulungi awutoka nja kwogera olwawaffe wano amataba neva Nyamwamba enyiize olw'ebyobuwangwa okubanga babijjeewo abasongola abatuleekaanira era abatunyiiza be baleese Nyamwamba okola ki balina endowooza zaabwe. Abamu bagamba Nyamwamba era bikevudde ku electoral commission okubbira obululu enyiize
empewo z'ennyamwamba zinyiize lwekyo. Abalala bagamba obufaananyi bwa Desire Luzinda bwaleeta obuzibu. Nabe Kasese bw'abatukako okumanyanga mujjukira time n'ekintu bakikyusizza. Waliwo ebigambo e Kampala bye tumanyi okumininga ekintu ekyala Kasese byakyuse. You remember when the song actually simanyi bwe ntandika jokena abaana we bali abasoma like kids waliwo omwana agambye yes. Now co-curricular activities mutegera co-curricular activities abafumbo at night. Wane Kampala tukiwa ebigambo ebyenjawulo. Essaawa kyatuuka ebivulu nga bingi bbala mwakoze ebivulu bingi nnyo. Co-curricular activities ne tuzituuma erinnya eddala. Tunabeera n'ekivulu. Time neetuuka ne wabawo omuyimbi eyakuba oluyimba erat emmese. Era munonga omusangano gamba pa ku mmese. Naye oluyimba olwo nalwo lwatuuse ne lukola ki? Ne luggwako. Abaana ne bafulumya obufaananyi bunankani buno. Era kati omwana akusanga bulungi. Harriet onompa ku kitone? Regimu zibadde zigenda zikula. Kasese bino tebaagala kumanya toyogera kitone ki? Era omwana amala omukonda mu Kasese mu lukonjo kweshekere bishi onompa ku River Nyamwamba. Bindu bikyuse. Ladies and gentlemen, are we having fun? Are we ready to? Twendegesa okuseka. My name is Sebachije Emmanuel. I'm happy and proud to be the host of this show. We are going to have a great show. We have a great lineup of comedians, and whoever I introduce, I'm just going to kindly request you. Mubakubire ku bululu, mubakubire ku nga mwobera waka. Nga muli ku River Nyamwamba. Ne mutandika okuwagira logamba, "Lulu, Haji, hello." Bakuwe bulange. Bakateko masengere. Actually tofali kati ligenda masengere yawedde tugenda kayanja kakabaka mwabiwulidde. Nakayanja bakakuwekako. So waliwo omusajja olw'omwana nawe nga kye yakoze kyekyo n'ogamba ku makyawo nga ku dining awo mulimu breakfast n'omutulako n'ogamba tuja kyokka katamba bagamba n'ojjukira wali ofunye ku moment obwo n'obeera ku musimu bosi wagamba Lydia mpandiikira bino n'obeera kyokka Sebakije. I'm requesting you kindly as the MC, when the comedians come on stage, move away that applause, Mujanja waze badali. Abana mbasute, baba we a good show. When I introduce a comedian, abagisu, musobola kuba akadodi. Mungeri yamu nga mutudawo. Actualies, any actualies in the house? Muri babiri chichi. Banamwe baliwa. Any actualies in the house once again? Era kalulu kawulya keko. Obogo bakoni. Kakati. Any basoga in the house, ladies and gentlemen? Once again, basoga in the house. That's great, that's nice. Mukakube mujanja waze. Isabirien munana. Ene baganda in the house. That's great.